omukyalo omusiraamu tagenda ku kyeyo kiriza. Naawe bbawa amulina nga wamusindikayo muyiteyo omugambe gye wagenda, Allah takukkiriza gendayo. Munange enkyapa kasa ate tunaalya ki? Mugambe kimu nti Allah takukkiriza gendayo, vaayo. Bw'aba alemereddwa okuvaayo, yimirira ku magulu abiri omugambe tompe toddayo okumpeereza ekikumi kyonna ya ssente zo ewange toleeta. Yeno mu video eno nsaba ontagingire Shakira, ntagingira Maimuna, ntagingira Ani Rahma, ntagingira abawala bonna abasiraamu bomanyi abo abeeyita ba proud Muslimu, bonna abeebikira buyibuyi n'olowooza osanze ninja, bonna bantagingire. Kakati basiraamu banyinaze wali Uganda, omusiraamu oyo omusajja Abdallah, omusiraamu oyo omusajja Mustafa n'akuzaalamu abaana n'abakulekera nga takuwa buyambi, n'omalirira n'ova mu ggwanga lyo mu bulumi ogenda opakase kubanga oyagala naawe obeere bulungi n'abaana bo basobole okusoma, era emyaka gy'omaze eyo olaba obulamu badde butandise okutereera. Kati sheeka wuuyo akugamba nti ekyo kyokola kiri bidaa, kibi, kyokola kibi nnyo, ozizza omusango gwa saakiririgo okugenda ku kyeyo. Komawo oddemu oboneebone, oddemu bakutuuzaawo osiiwuuke, oddemu otandike okusaba omunnyu ku kyalo. Kati nsaba kukubuuza gwe proud Muslim, ogenda kukola otya? Ki ekiddako kaakati? Kubanga okusinziira ku nsomesa y'obusiraamu bw'olemerayo ku kyeyo, bw'ofiira awo ogenda mu muliro gwa Allah bwe guba gye guli. Kati nkuleetedde ekikolo n'eddagala, mpuliriza bulungi. Wandibanga ekituufu kiri nti bulijjo toyagala bakristaayo era ne bwe batunuulira obenyinyala, naye nzize kugamba nti waliwo omuntu asobola okutaasa. Mukama waffe Yesu Kristo ayogera Matayo essula ey'ekumi olunyiriri 28 n'aga nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa ngenda kubawummuza. Bannyinaze ng'okooye ejjoogo ly'obusiraamu lye bubateekako buli lunaku, ng'oyagala kuwummula, oyagala kufuna mirembe. Nkuleetedde omusajja ayitibwa Yesu asobola okuyamba. Abange Yesu akebera mitima. Omukazi asobola okubeera e Uganda ng'ali ne mu makaawo w'oli musajja gwe neera ng'ayenda. Baleme kubalimba nti atambudde eka y'ayenda, kubanga mmanyi nti ekitiisa bamasheeka n'okutuuka okukola ziyirimu ezo kutya. Balowooza nti omukazi agenda kudduka ajja kutuuka eyo afune abasajja abalala, kubanga ye omusiraamu ku mukazi, obusiraamu n'amateeka gaabwo gakola ku mukazi. Naye leero osobola okudduka ejjoogo lya Setaani, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti Yesu Omunnazaaleesi yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajoogebwanga Setaani. Y'ebikola by'Abatume essula 10 olunyiriri 38. Leero osobola okudduka ejjoogo lya Setaani, osobola okuva ku nkondo ya Setaani kw'abadde yakusiba n'ofuna eddembe. Kinaakugasa ki okulemera mu busiraamu n'ogenda mu muliro? Kinaakugasa ki okubonaabonera ku nsi ne bakugatta ng'abagatta emyera naye n'omaliza ngenda ne muggulu togenze? Leero osobola okusalawo n'ofuna eddembe Yesu lye yaleeta. Abange Yesu yaleeta eddembe, ng'eddembe lino aliwa abantu bonna, abakazi n'abasajja. Eddembe lya Yesu teririiko sayidi emu, ly'abantu bonna. Naawe leero osobola okulifuna mu Kristo Yesu.